Tuggussa Enssonga. Njagala ojje onkyale ku Island njasi mbadde maliriza bino bya registration ya company SB4 ngenda kutwala kino oma tula bulungi otuwekegenda okugamba bino bya ddala byenkugamba ngenda kutwala ne SB4 ngenda bawa poloti 10 ku 10 babiri oyinza tuwa no tuteka ko bukakoza tutera kuzimba ko kaina si kalina azinga tusobola nze nawo mara tusobola kuteka ko bimba bya mbizi olubala 10 ku 10 onoteka bimba bya mbizi nganda Mbalamusiza basebo ne banyabo amanya Namutebi Sofia akwira basobe kinasi mu gwanga tusokulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitaamu era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba basebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenga wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala maama Fiina bw'oyagala okwogera naye oyogera ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira koleko oyo aba mufere taba maama Fiina. Katumanjulire Vendetta Property Consultants abasangi bakukizinga Bussi oyagala ttaka lya faamu oyagala ttaka lya kuzimbako retirement home oyagala kuwulira ku mpewo za nyanja tulina ploti okutandikira ku miliyoni 4 okwambuka waggulu tusange bakukizinga Bussi kilomita 11 okuva Entebbe oyagala kawewo kalungi oyagala kuwulira ku bunyonyi bwe buyimba just kilometers 11 okuva Entebbe biba Vendetta Property Consultants okumanya ebisingawo kuba essimu 0786 14 19 73 oba 070 mukaga biri musanvu mukaga 0 Vendetta Property Consultants and Kahaya. Tuggussa Enssonga. Muzukuru wakabaja yakubuzaako mugiye Sebunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga yosinze tukwera ngo otraba tukwaniriza ate nate abatwagirira abatwabira mutara wa mawanga omuli UK German tubagala nnyo America n'ebitundu ebiriranye obanange tubagala nnyo abatwalira mu nsiza bawalabu banange tubagala nnyo ono mukwano gwange ono yasooka okumpa interview agenda viral kyovala sagala mulekerera kale musajja yali mu Dubai omwo by the way wampa omukisa nti wanyumyangako mu mboozi ziri natukako Dubai nga buli kimu nkiraba nagendako Fujeira nagendako Sauja Lasala Kaima Omalukweni yonna Ajimani China Town gitwagujja nagendo tukayo nga mukulu yansigira dda akafaananyi kuva ne tukwatagana ne tulaba mukwano gye buvuddeko twagendako ku Island okuba nti leero tukoledde wano akafo bakaita Forest Park Forest Resort kalungi nnyo kali lweza wewe nawe nango olina birthday parties olina wedding olina buli mukolo wamuna bagala kumuzaamu ebirowoozo kafo kakyali kapya nnyo officially tunaba kagulawo naye kafo kakyali kapya nnyo kagazi kalina fresh air kalina emiti kwegamba we kutendera Forest Resort oyinza okugamba nti omukulu ono alimba tekalino wala n'ekibuga obanga ovudde eno ku Entebbe Road kasita otuuke kajjanso oyita munoyisa Mogas olwekikuba ekikyamaawo okyamaawo n'okwata waggulu kwegamba otuuka wano n'owera ng'obulamu bo bukyuse bayiva naliko kwano weeks nga 2 emabega kafawana nankubira singamba todde waka nga nze mpira ngaali ewa kafa kalungi za management ya Forest Resort okubanga yatuwa olukusa beto ganti we mwagalira mujje mukole kateri agenda batataganya ate kino ate kati side zero wali yembaga gaggaddo mukulu yatimbye embaga yo yamanyi ndabye embaga eri nengamba nze ntuso butakola mikolo naye kimo kinene nti ebifeeri byeri gojje n'otuula eno wagamba balina ebyokulya ebyokunywa naye nkubye nnyo anyway okubye okubanga tugenda kuweereza programu eno tuzza okukyayako omukulu Richo
Vendetta twali ku island twira missingayo wali wati by the way olaba lesa bembadde nabo tugenda ku Mande ne Subaru ezolabye enkambwe so akafo ababaddeyo abaguze abatuwagidde in fact amataka gonna getwalanga abantu baguze amataka bagenda kutuwa tujja kwetaga thumb not political thumb bagenda kujja ba commenting nga bakkiriza bya ddala oba twali mu propaganda so abantu batuwagidde abantu bafunye kye baali baagala abantu twabajjako ekifu ku maaso nga bwe twagamba mucyo nga sinnayisawo kintu kyonna kansoke neebaze SB4 Media musajja goli w'amaanyi sina kyenkwogerako si mu bubi by the way lwakito basimanyi lwakuba oli busy bali sagala nkuleke ku Mande kuba abasajja bali bentwala baleesa ngenda basalira yakabuzo eyo kwa Island olaba ku giwasula eri ku beach house kusula bwerere zo discounts bazimpa nga ze Vendetta property consultants so togenda teka mwadde 10 tugenda saze motoka za fene tuina yeza company obulamu bunyume ngenda basali abantu eyo bubuzinga kam bubiri tunyumirwe abantu bazula kibali batamanyi nti abantu bagenda kalangala wala mutufu kalangala wala kalangala yakula akola nere kabuse mabega kyokanga bolaba nti Bussi eri just 11 kilometers from Entebbe tobera wano ngolaba ennyonyi egwa obera wano ngolaba ennyonyi bwestuka so abachi testinze kere bagamba ndange mu mwali rudda obota tujjako kifuku maaso abantu baguze in fact kuma abantu baguze amataka ngenda kwegaza abantu naye ngenda kozesanya manya ga Kiganda ngenda kozesanya manya ga Ekizungu azindi abantu abamubo balina sente ne season ezokukasuka abantu nze bintu byettaka bindaze nali ndi ebweru nga simanyi nti abantu bayina sente wano mu Uganda abantu bayina sente SB4 kino kitwale kuva ku nze bya ddala wana wali abaana abato abayina sente nga si bya gavumenti naye lwakuba bw'oba toli mu field tomanya ate abantu abamu kati bamanyi bintu bya showbiz nti omuntu alina kasuka sente abantu bamanya nti omuntu alina ki nina client wange nina client nga basatu nina client omuyangula kettaka anti wakuba biba under company biba under shares yangula kettaka mu weeks 2 ettaka bukadde 18 omulala ngweke ettaka bukadde 135 bana batunyonyonyo natuka ko makage nengamba ebino biba bya ddala twafuka antufuka bamuko tujukira kati binengere jenkola property management tuka ntufuka bamukwano naba clients kati olaje nakutemere mmere ene je nakutwala kwa ina nikutemere mmere kati awo natunda wodda bampa obukadde 45 madamu jali kama bane kampisewe erinja yon madamu watu afuka bamukwano nyonyonyonyonyonyo madamu oyo namuguza awantu awo azini watambula mu BP namuguza obukadde 45 nansasola sente ze bulungi nankwasa netenda y'okumuzimbiramu n'okumumanagingirira ettaka eryo nze abitambuza madamu Sifa ali Canada nkima eno interview ejja munyumira nnyo wana abagirabye namuguza ettaka eryo nze mbadde mu supplyingira emmere mbanzi gyeno nga nva kwa Irani nga njja mu kibuga ndeetera abantu b'emmere management yonna zakyagirina eri mikono gyange kati mazo muzimbira mutoyi y'abakozi katalinga na muzimbira mu ekizimbe ekirala byonna management yajiwa Vendetta property consultants comment ze nafuna bagamanti abantu bato okuyita ku kitu kitwayite kidyeri ferry private ferry kyabiti kalataba kati kiri bwe kiti kanyonyole wawo ebintu kati byafuka bya internet kuba ne kati tuli ku internet bagenda tour ferry ya Yunura ngive nakiwoga Entebbe ngejja ku Bussi Island then nebwokebera future plan of Bussi Island bagenda siba oluguudo okuva ebuyegeri bayitawo gundi bagita muzina azin gibayite bayitayo bati azine ebuyege oteme kasenje n'ofulumeno kati eri egwa kwa Island kati bagenda kusiba oluguudo era bwokebera ku Google kweruli lwa proving bwadda bagenda dusiba then ekira bagenda tuwa Yunura ferry etali eringa gye twagenda kujja wali otidde natuuka kaname naye wanyumirwa waliwo obuzibu wanyuma walungi by the kichali virgin ekizinga the island is so virgin naye nkula kuna abantu bagitegedde kuba amasanyalaze jukira gazze bali mu gasiba batandise twaliyo bali volinga kati batandise so kati ne solar water plant n'amazzi already gyegali abanene gye bali abanene abazula island eyo the island is so strategically located nti just
wanaawo obeera mu town naye ate oba ogenda ekalangala ne bwokoza sitima MV Kalangala weetagisa essaawa 4 okutuuka naye kati just bw'obeera ng'okozesezza speedboat weetagisibwa eddakiika 10 ku 12 15 ng'oli ku island okuva wali nakiwoga Entebbe okujja e Bussi just 15 minutes to 10 ng'okozesa speedboat ng'olidde oli ku island. Okay. Galiko getwalanga. Yeah. Abantu utakuchaliza Bagula. Abantu baguze. Wachaliyo. Ati katijukira we company. Fetuli company tutunda ate ne tusuubula. Kati ettaka eryaliko omuti omukulu gwe batenda ogw'emyaka 2 ku 3. Awo natundawo dali zikunikiriza 4 acres naguzawo madam Lydia era ajja kuba ndaba waneeno namuguzawo ali Geneva Switzerland. By the way kampiso kino abantu bebweru be batuwagira nnyo kwa bagala embeera bweti eri sweet eri calm embeera ennungi ekawe wakali fresh era bwotusa kuno mutagamba oh man we missed nti abantu bensinzo funa era bebweru from Canada, UK, nina America, nina South Africa. Abantu abayagala embeera ennungi abakoze sente zaabwe. Awo wali ekiti naguzawo madam. Natundawo 60 millions. Madam sigenda kwogera linnya lya Luganda kuba is big family. Yeah, ne madam bamuyita madam Lydia era interview n'agenda giraba yagulawo. Era ni kyamusanyusa muti ogwo kwe kugula awantu awo. Wali olusuku nakutembera emmere madam yagulawo madam bamuyita madam Sifa ali Canada yagulawo millions zenkugambye. In fact abantu watanagule wale wa eke 12 naye kati twatunda era awalala wangi mu state tudde tukola ku lusozi olwo wenjagala bagala kuzimba hotels. Yeah, wuka ku interviews twakola mu bifo bye twakola. Waliyo bocha yo plot zino za milioni 3. Milioni 3 zagwa. Estate je twasookera mu omwana wenda kulaga oyo mwana yali yagula awasoko Oman. Yamala nagula polotisi yakombaninga polotisi endala 4 maaso n'emabega kati alinawo 2 nakombaninga poloti 8 nazigula omurundi gumu kalate waliwo ezasigadde zine 2 n'eri emabega era n'omutwe yazigula ezagwera mu wiki yasooka SB4 sina kyesobola kuwa awona mukuru wagambira natuzimbayo kagundi tumulumuzi wa fence. By the way simu bubi bino nga tebiri tetugamba nti tulinde kamera mayi kati abantu bagala kugabira mu kamera simu bubi in just 1 to 2 weeks njagala ojje onkyale ku island just mbadde maliriza bino bya registration ya company tinga bembanguza omuntu ettaka sikyetaaga mutwala mu LC as nti bembanguza poloti oba ekibanja sikyetaaga kutwala mu LC nga company ya vendetta ye kuguza with stamps. You can sue the company, we can sue you. As in suing nti nsobola okusiba ngokoza amanyanga nawe osobola okusiba ngokoza amanyanga sikyetaaga LC ba stamp nga ya company nga di verified. The processing chemba by 1 week ngenda kuba mazofuna license. Already the name was reserved abamanyi bekulijisa nga company. I reserved already the name. We said twasaning in popular zone now all the shares bena twabimala katinge bya government. We are just waiting for 1 week. Bwe baguze takati twakisagenda but mara process SB4 ngenda kutwala. Kino Oma tula bulungi utubyeche genda kugamba bino bya ddala byenkugamba. Ngenda kutwala SB4 ngenda bawa poloti 10 ku 10 babiri mwe babiri era nga najibwa under my company ndako kubengaro naye kuba byange bya ddala SB4 bino bya ddala ngenda bawa poloti 10 ku 10 ate mujikula akolanye naye mulage nti Bussi business jeziri business zikola nebo guddewo babala nebo guddewo kifo kisanyukirwamu nebo guddewo hadiweya nebo koze bikola namo for example at least mutunde company ngana bwe muntu nze Yokukizinga nayagalayo nnyo nakubantu bwavu kuno nene era singa tekyali kina levuddeyo nga nali badde nvaayo nga nfunyeeyo kyenfunyeeyo naye walungi Kizinga nenda kuwayo gwa kapoloti akasooka kati ngenda bawanga mmwe SB4 Media. SB4 Media singa jitunda mu shares ngenda kusooka mpa abantu aba tugende tuteekeyo offices za ono si propaganda Oma bino bya ddala. SB4 ne Oma ngenda bawa poloti 10 ku 10
mucho njaba tekako kulizo kamunga mwina jikula akolanya sijitunda nina wale makutufuukira waliwo omuntu emotoka emirundi nga munana ebyo bimanyi sijja kwogera linnya lyo delegera kumpa bakondi kube mumwe si propaganda mucho kankiyise onye n'amawulire kati laba bano bentwala baleesa ngenda bakusalira embuzi 2 byaddala mwe mwabuka grade eyo by the way munfudde kyendi nagenda nenkuba ekye Dubai twatandikira mu bya modern slavery nga nnyonnyola bweru tutunda ttaka lyongo noonya genda bweru kani enfuuka ensonga kati amwe celeb siri muyimbi ne amwe celebrity era nina abantu benkolagana batali mu government ba government nina abantu bakirima ntinze vendetta nenfuna ekizibuzibu nenkuba simu nenkola ndoza mulabe abasajja abadde bambadde nengamba bugambi ABCD nti banje abasobola okwanukola mwe manyi go SB4 walaki billah we sikuddiza ne katonda agenda kunyiga simu bubi oma simu bubi wallahi ngenda kuwa poloti ne SB4 kikumi kuki okay kati follow up za fezili bweziti nti yes twakuwanika business ozifunye era kiwekweddewo ng'omuvubuka nkoze mbutufu nkoze ekisinga okutuluma nga ofunye chance ku SB4 Media business nozikola naye nga sente tujja muzikyakalamu kukyakalamu kyakazi kuvuga mmotoka mufuka uvuga motoka zineziwogana ze Subaru namengeja beyi awaito omwaka gomu gatoyina nemusondera by the way kanziremu anse yo bulungi nnyo nga njikutte bulungi anina ba clients abangamba ndi bufano oli muniga nnyo nengo okola ebintu ebiri genuine by the way for today ba customer bajje ba commenting ngenda kuwa emitendera gyenjawulo okusinza ku bantu engeri gye bafuna sente zaabwe n'engeri gye bazinsizeemu koli wakuwagira abakusizeemu sente tintuuse ku kati ku extent tinina aba associates mu company nina abantu holding shares mu company yange Venta Property Consultants ntinina abantu abagamenti babaze oguleta kati nibampa nga nzali ali developinga obo ntegeera tintuuse kumutendera ntandise okugula ebife ebyenjawulo nina Ventas Wine Garage gimulabi wali ebukwenda nina ettaka njagala kulaba abantu ba Airtel kanakala kankayiseeyo kankekubire kati kwa Island eyo tuyina wasa Gordon wava monno wa Spear Motors ayina olusozi nene mwalaba kakanala ka MTN bamwalaba kwenda bagamba wali yakanala ka MTN wali kanala ka Airtel so njagala kampani ya Airtel ngeyita mu kampani yange ejje mpagire kuba nagula olusozi top je twa shootingira videos wajja top lwachi kanala lwachi bampagira ba Airtel bajje balizinga tekeya kanala kuba abantu bangi network yetagisibwa ya Airtel business zibakozeeko Airtel je mpagire from Venta Property Consultants we are so genuine nsubudde amataka mangi nti wenajira ku ewuwo naye nandoza amataka gatasukka mu 10 naye wentuuse kati kumutendera gwe nine nga ne kiba kibanja kimu kizitobokadde 10 byaddala kati omachitegeera nine taka nga ekibanja azini ekibanja nonti ntiba mulandi tayito azini ngambe ekibanja ti ekemunzo nga zitwa milioni zitaka wansi wa 10 ettaka eri si propaganda bino byaddala kuba you can verify ni abopoloti bosobola bibala ebya abopoloti kubangula netema estates nengula netema estates mucho SB4 walai kankiseewo oli musajja wa amaanyi mu bantu abasobola okuweera obujulizi lwakwa embanka ogera ku bale bagwa abeera wano oli omate bamulaba nenze kankise nga bulaba producer nti balema ngoyo nsonyi okkosa erinnya eryo omuyimbi yenna nti nabanga yimba ennyimba nga zakabinyo nga ziri owa abantu emyoyo naye nga tasiimibwa SB4 wa kabinyo ne omwana oli abeera ku kamera omane musajja wa amaanyi nnyo era namukwasa contract yokola akalanka company kajja kuba kayitangawo tuli wamu tugenda tambulira wamu ngenda kubaddiza mu mutima gwange nga sikakiddwa mwe babiri leero byaddala ngenda ba 10 ku 10 byaddala ekitiibwa kya mukama waka kulizo ngendo teekako nga mugenda jikula ku yange SB4 mu kubiraawo kuba kati oyinza tuwa no tutekako bukakoza tutakakuzimbako kaina si kalina azinga tetusobola nze nawo mala tetusobola kuteka kubimba bya mbizi
musobola lunde enkoko oma munyiza litokuba oma atuso usimbako ebyembuzi n'ebyenkoko katulina crossbreeds zino tulina crossbreeds by the way bakasamaza abamu ngenze mbatuningamu ebyo ebintu byokulunda 10 ku 10 onootekayo ebyumba by'embuzi enganda ebyenzungu Kachumanjulire Vendetta Property Consultants abasangibwa ku Kizinga Bussi oyagala ttaka lya faamu oyagala ttaka lya kuzimbako retirement home oyagala kuwulira ku mpewo za nyanja tulina ploti okutandikira ku miliyoni 4 okwambuka waggulu tusangibwa ku Kizinga Bussi kilomita 11 okuva Entebbe oyagala kawewo kalungi oyagala kuwulira ku bunyonyi bw'ebuyimba just kilometers 11 okuva Entebbe biba Vendetta Property Consultants okumanya ebisingawo kuba essimu 0786 14 19 73 oba 070 mukaga biri musanvu mukaga 0 Vendetta Property Consultants and Kahaya. Anyway, bene biri mu sente eyo business yo bulunzi oyakonde kale ojakulunda embuzi ze nunde embizi era ku protein obamba watano kwata nze nkwatira obubuzi nga buyingide mu mbizi za anyway eyo katuvuddeyo oma bimunyiza oma byaddala tujja teka format so nali tukoze studio nga kubanze olaba obuzibu bwenfuna bamanyi nino bwana buno aba TikTok bana bemola mola bi TikTok ati za TikTok wakuba sijiriko manyi bintu byakwemola mola nebi bila kabikolo ba sente nindi abana ba TikTok abagala kutukirira nga bandaba mbera nawe bamanyi oli mukwano gwange kati nga banganze obo yagala sente mmeko tuseko SB4 ya byaddala kati nga katakana kajja kanbuli ebintu kajja eyo ne kagala kuzanya mu company yange mu Vendetta Property Consultants eri gye twasooka kwa cottages kati kanga kagala okusange emmotoka nikaga ate emmotoka ezo za company siza zikiza mu bya TikTok byakwemola naye kati ate gwe this is a channel osembeza abantu kasata bamubbi so nina abaana babagala bakutu n'okutunulako tuzina kukwatako nga kya beyi era nga tuwumbawumba twagala okwerekereza bubaka bosembayo okugamba omuntu ali eno nga tana laba bulamu buli ku Kizinga nga tuwumbawumba kansoke mpisewo kino nfunye ba clients bo bagenda kunsonyiwamu ekyo client agenda najja nagamba ina miliyoni 4 oba ayagala kulunda mbuzi naye ayagala kyapa ayagala ploti ba 10 ku 10 okituttaffe bannayuganda kweyitiriza n'obutanoonyereza si mu bubi nti omuntu alina miliyoni 4 ayagala ploti nga ya 10 ate nga ya kyapa ffe tuzikibwa olusena ku bijja bya bibanja omuntu oba oguze ekibanja sijja kwogera bwino wa wano kwana ndi kunyonyodde wano lwaki ABCD kwano mu Kampala kuba n'ekibira bwe kyetaagisa ki kati bisijja bigenda mukubaze ndi mu ttaka ate watu tuli mu kifo kya mwami tulina okuuma image ti omuntu abeera tamanyi naye n'atagala kumanya kyekyo omusajja kyeyayimba nti baba tebamanyi tebagala kumanya ansa yakumanya ansa eri etya nti omuntu asobola okuba ng'asobola okukuba ekyeyo kye kubanze si mu bubi ndaba madamu Amoti Ransom kutumidde gwe nkwadde bitiwa bingi nnyo madamu yangulako ettaka twaligenda nako oma ettaka litwashootingirako video eryasooka nga abaana bali mu kusaawa wasookera oyo madamu yangulako ettaka nyamuguzako quote of that phase naye ate nakunzaako omuntu omulala we are doing business ate inaguza ono omuntu na sente nyingi nokusana ziyagula that's business madam oyo yampa ba clients bangi madam Amoti nkutumidde nnyo era nkusiima nnyo muki kino mukusooka yagira mu image yali ambuuza ettaka title bichi ne munnyonnyola ne mugamba ettaka lyako island kundi yasinga gabana nnyo ba family ya Sir Apollo Kagwa kati abaana bagenze batundako n'abala bali bweru kati ne kuliko Colony Land kuliko Kabakazi Land the island is big nga wajiraba kwatu agitamaletu wali banga tosoba jimalayo kati kitegeeza tuinze nga fabali mu byettaka tuina committee nga tulina akakiiko starting from LC1 LC2 LC3 S5 ne ba MPs bonna ebyaffe byaddala nti gwe bojja nga goyina ekyapa awantu automatically kubako basipota kimanyikiddwa bibanja babeerako
ojja notukulambika nojjamba netukola verification ewa kisono tukagaza nti gwenda nyini kyapa nti okay kyapa kicho nti kalasi then nga tumaze following procedures abaliko anayina ekemeka ogenda kolota nti bampeyo sente bweziti yegule teri muntu asobola kugula plot ne bakutataganya ku island kuli teri muntu asobola kugula bibanja kwa kuliko kuli abantu abazika ko nga bayina ku families nga babadike emyaka like 40 years to 50 years nga bali ku bibanja nga bayina like 40 to 50 acres wabula gojja no gamba muina 50 acres mumpeko 20 mba we chapa temuteka mu kintu kyante so levine bukola chize bakwase chapa mba temereko mundekera wasigadde tiwa plot agenda kutataganya ku island nze kwendi inze sisangibwa ku internet kokka bwe nkutuse ku island nina office eziri located nga tesigenda ku violent tezitowa milioni 10 oba 2 oba 3 ate ntudde ku acre nya ku 5 ate ngira kati kona ku mazzi ye process jendi mukati kitegeza nga sinda yogera mataka genina gonna gentema mu phases sigenda kutunda ttaka leero enchanziruke kuba awe kabigamira tuna milioni 6 wegambe urusko tuna milioni 5 olaje twambulya wali ku farm awo wonna musajja wange wali Mr. Jose I give you maximum respect musajja wange sagala mwogera ko linnya ddala abana je bali abayina sente oyo Jose mu respect ja deserving oyo musajja yangula kettaka within 1 week ettaka lyabo kadi 13 naye yankubire simu okuba oyo musajja yanewonyisa tuje bali abayina sente yankubire simu ndanga mandika jansi vendetta ayo adda island mugamba jendi nanga mandika jansi bulenge dijengende okutuka kone mulagira mugamba wotuke mama ABCD kati nali mu field waka nendowoza tatunda kola appointment asaga mbande nga matuse mabamba oliruddawa ne mugamba ninda mu dakika 15 mbade cyali mu field nenvuga nali mvuga na pichi nengena nensomoka ne musanga ngaze ne motoka ya beyi nyonyonyo ne musango mwami ngaze ne family ye netugenda nalambule takinkira nasasule ettaka yasoka nasule ettaka lya bukadde 10 yaka abantu je bali abayina sente mu Uganda siza kasuka nenga bamanyi ngati mubamanyi okay ekizinga kyo mukulu no jawange yaleja kwa emirimu nje abasinga obungi bayebuuza nti ku kizinga bira ya Amataka akukula tufakasinze nnyo tusookeddeeyo omukulu Richo yafuukanga muganda waffe yawanga yaleja kwa emirimu gye twakulambuzaayo business je zitambulira so omuntu ali eno ngatana manya life yo kukizinga ngatumba omamuitiremu life yo kukizinga and lwacha atekeddwa okuyingirayo nagulayo tumba life yo kukizinga dala katinga kampanye yo ko life yo kizinga kisoka abantu ebyedala nge mentality yo najirina ngoli wayogera kukizinga oloza abantu badde basirimu bantu bavubi bantu babbi bantu basaba abantu next this island je jonjogerako era ni company yange je concentrate nzeko is Bussi Island. The island is big. Just go Google, search the company, search the island. The island is big and good. Tuina starting for security. We have hotels. Tuina beach. Is it international level? Gendo tekemo Sinza Resort Hotel. Jakubola is Eriku Bussi Island. It is strategically located into Obera Island, 11 kilometers Obera Ntebe. Enyo nzigwo ziraba zituko ziraba. State House obeoje Ntebe nobo mazumu fukamiza. Empewe nungi nti omuntu abagagga bagala bagendeko mu bifo nti wabavudde mutoni au muleko. By the way abagagga mwe bali kumpagira mwe abankyusizza ndoza bwe najja Luisi bwe nfaana na ngenze enkyuka. Ngenze enkyuka kuba bwe bali kunkubira kalango abantu bantegedde abantu banjagadde ate am so genuine. Omwami ono takuba bulango bwa Amataka. Yayisaawo nze muganda we twafuka ba Luganda in hustles kuba yanzula nga ndi waddala era nga ndi wa mazima. Wallahi mbwenguziza Amataka nino omwana kammogereko banne omwana busimogera ku mutufu mu interview no we sogera ku mwana ono nja kuba nkoze bubinyo omwana ono yangulako akaje bali azin ba house maids ba house managers saga kogera bintu bya bakadama neyo UK je bali by the mumanyi bana abe Dubai ne bali je bali ne gwenjogereko yesaga kisa ona ingali UK ne ngali mweje emirimu ja house managers. Omwana ono kamwise bamuyita kamogeri kuba agala mogeri nako bambi kuba yangamba ayagala je awo obujulizi ku interview yo ya omwana ono bamuyita Mariam Agnes. Omwana ono bambi yachoka nakwebuzaako nga yali agala okugula ettaka
asigenda kwogera linnya eryo kuba naye wa YouTube nja kuba mudamejinga kati oli namugamba takwata bitundu biki kati najje wange kuba ali agala gulu linga ngani nekyapa ntandika ku milioni 9 ABCD naye yamugamba solo kubanga mwekola omusala ngukuwa nongula kettaka kati in fact mwami yo amanyi muno sagala kwogera linnya ali wano kati nayagana kati najje wange naye nga asoka kwebuuzako mugwe nomugamba ettaka lyogenda ogula oli adiringa kulya island lyokka onagenda kukizinga nagamba nze sifaayo ndalabye wa abantu wajja kunnyumira nze njagala by the woman yagula na poloti bambi poloti tebongeza ttaka ono mwana nakimukolera namuongeza futi 3 kuba nze odi nzagula ngula ekibanja nga kinene nenkitema poloti naye omwana mutufu namuongeza nemuwa 10 kwata nemuwa 10 nemuwa 18 kati awandi badde 10 nemuwa 13 tebongeza ttaka nina kikolero oyo mwana kuba mwana ya era nasoka nentya nannyo kuba nasoka nendowooza omwana nansindikidde sente zino tayina mutuwe gwasoose kusindika kusiima naye nga ngambye yeebuuzizza ku ggwe bane kambabuulire SB4 kasajja k'amaanyi ngwako mu kifuba si mu bubi akankwera respect si mu bubi kankiyiseewo kino bannange SB4 musajja w'amaanyi nnyo kuba omwana oyo yakujja n'akwebuuzaako nze gye ssaali mu comments zammwe ya nangamba oyo gayo mumanya ali rich nga mulamu nigga batatu biki nanga n'omubuulira nti amuvuka mutuufu alina offices zira kutuuka ku offices ze omwana azza asasula ettaka eryo n'amalodi malayo nali muguza milioni 4 azimanyi mu kamera ajja kuba azimanyi Mariam Nantege Agnes naye nga musala gwa baddafu na mitwalo 9 nga azinsikira kati waliwo sente gundi webeero wali erinye ate ne zijjanga kakadde era ne wenzijjayo kuba zindikamu equity asimbajita transfers bwenzijjayo lusinzi nani zijjanga mu equity ngetuboja naye kati wali ku Freedom City basindike transfers wangu okufuna sente waliyo Maliga wa Central Bank wajo jireyo sente za transfers ngoli mwana basindika sente ate nga ampeera ke mitwalo 10 tija transport oyo mwana namuwa ploti of recent yakajimalayo ndoza katola nga weeks 3 nasindika muganda wajirabe ne bakola n'endagaano yabwe nenjibwa through my company so SB4 abantu bano bo balokodde nti omwana andibatasowa nagula ploti najobolo jigula kati angamba bakola emyezi ngesa twagala zimbe mu kalumu ne bona bulumu bubiri omwana mbani no muyamba fitizimbi amayumba SB4 so empera bwetyo weri tujja kufuna onaku tuddeyo ko watunyumira era omukulu nga watunyonyodde watuwadde kirabo kyaffe in fact mujje ngamba kwase kirabo kyammwe ekyo so toyanziza nnyo toyanzeege nagenda tubadde tusinzidde wano ku Forest Resort Kafokadilweza webanga ova Kajjansi oyiseko express no Kajjansi beranga dda mu town ku Mogas wokyamira nobeeranga otuuka Kafokano kalungi nnyo kalina fresh air kalina emiti mingi nnyo kalina kwegamba jjano nobeeranga ddala azze okuwummula so tukalaba enamba yo ayayetaze okukufuna namba yange eri 0706 27 6004 you can call me then WhatsApp 0786 14 19 73 you can call you can WhatsApp it's Vendetta Property Consultants mwebale tuwagira mucho kantumira abakulu bano abampagidde nnyo mutufu mu sente nnyingi Madam Lydia nkutumidde nnyo Madam Sifa nkutumidde nnyo Mr. Kavuma nkutumidde nnyo Madam Agnes nkutumidde nnyo Madam Mr. Simon nkutumidde nnyo mumpagidde ate mutegedde kikyendi tugenda kutambula ffenna omuntu yenna agamba nti nkola emirimu nga tegiri mu layini oba nga anfunyeko kyonna faulty SB4 Media wali nange wendi the company is registered you can sue me I can sue you tuli fully registered mujje just 1 week kyemanyi buli kimu kigenda kiba kiwedde nga tutodanga nagenda mu LC mwebali tuwagira SB4 bali kuntroduce nga bantu bano tugenda kudda mutukoleyo ka interview akana akakabi akalala nga nkwase ettaka okay toyanziza nnyo toyanzege omalu akoze ku kamera nga bulijjo ze muzukulu wa Kabajja omuguye Sebunya omuvubuka ali eyo ofuna ng'akasente tunduno kateke mu assets kubanga munayo ebintu bikyuka okugula emmotoka eyakabi si ekiraga obugagga gula engatte eyakabi gula esaati eyakabi empale eyakabi si ekiraga obugagga okukwata girlfriend n'ogenda simanyanga ngenze embalala simanyanga ngenze watuyita omulemu si bwe bulaga obugagga
teka asset gula sente yo giteke asset lebo poloti eyo oyo kupanga mbawa wapangisa bosirike bera bulungi wera Katumanjulire Vendetta Property Consultants abasangibwa ku Kizinga Bussi oyagala ttaka lya faamu oyagala ttaka lya kuzimbako retirement home oyagala kuwulira ku mpewo za nyanja tulina ploti okutandikira ku miliyoni 4 okwambuka waggulu tusangibwa ku Kizinga Bussi kilomita 11 okuva Entebbe oyagala kawewo kalungi oyagala kuwulira ku bunyonyi bw'ebuyimba just kilometers 11 okuva Entebbe biba Vendetta Property Consultants okumanya ebisingawo kuba essimu 0786 14 19 73 oba 070 Mukaga, Biri Musamvu, Mukaga 004. Vendetta Property Consultants and Kahaya. Tuggussa Enssonga.